Mwana muwala Omuyimbi Kemi Sera ennaku zino omukwano gulabika nga gumutwala kantindiggwa. Ono nno ye wabeeredde mu mukwano mu kiseera kino nga muyimbi munne amanyiddwa nga Mary Bata ate ye ali maziga. Kemi Sera olunaku olwaleero alabiseeko n'olulenzi lwe wadde nga ate luno kigambibwa nti lwali lulenzi lwa Mary Bata mu kiseera kino ali maziga. Ono nno tayagala kumanya ebikwata ku lulenzi luno mannya n'ebisigadde agamba babireke, teyeeteekera bawala b'e Kampala bagezi bandimukuba bbusu ne bamusuza ekyebbeeyi kye. Yeeyongera nno kunyirira wadde nga naye emabegako awo Mary Bata gye yamujja tewaali kumpi nga ali maziga, n'ebyo byonna tayagala kumanya mboozi nkadde. Lwaki birthday gikwese emiwala? Tukulaba wenna tozze bwomu omemye. Zana mwami wange. Agambe ki? Agambe ki? Ayi. Kureba nange. Baby. Temubuza bingi sokola ensobi kubalavunze yansuka. Soko mtu wanje. Baby wange, baby wange. Ekyokumanya. Kimala. Asoka atubuuze kati tunagenda mu birthday. Aizo obutakisobola. Mubimbu security ga y'amaanyi. Seeteekera banna Kampala. Ndeka munnaye Kampala sinyaamu. Bamunzibeko omwana ttu. Ndeka baby. Wanje mumbuzi. Happy birthday katandikirawo. Soka otubuulire. Lwaki birthday gikwese emiwala? Otambula mayiro 10 okutuuka ku birthday ogitadde. Njagala nnyo okubeera ne privacy yange. Njagala nnyo okukola ebintu nga nze. So leero buli azze wano leero. Obudde buli dakika 2 okireekaana ali wano ye wange. Ye wange. Sijja kwesiba ku batali bange. Bano be bange. Ne tunoonya mu banno nga Mary Bata taliimu. Ekyo nyinza obutakiddamu kati. Naye nga alabika ali bize bange. Ali bize ku mirimu. Aisho. Ali mukola. Nga nange bondaba nti ndi bize ndi no birthday yange. Buli muntu abana okimanyi ensi etambula buli kaseera. Muntu kyakubeerawo ng'alindiridde kirire oba kiri. Ali bize sister wange. Kanywanyi bize. We musharinga. Sharinga. Omusajja ate waliwo eki? Muli bana. Mutegeera bulungi. Ani abantu. Tuwulira olina emikolo gigenda okujja mu maaso awo ng'ogenda kwanjula omusajjawo. That is my privacy. Mujja kimanya nga kituukiridde. Privacy kiraga n'abenganda tebajja kubeerako. That is my privacy. Ate nga tulaba ogenda okwanjula. Wasunye musune. Nakoze ki? Wamusunye ku Mary Bata. Njabadde.